Okay. Bosamanya go nekikuleso wano. Amanya gange bampita Tata Kasujju Mad Fox Uganda program sigitegedde bulungi naye nga yaffe gye tujjiddeko. Tuzze ku kalenda batugambye saawa 5. Tuzo zigenda wera saa 6 naye nga tuzze okweyambayamba nga ffe tulabe nga tufunayo ku kasente ng'abayimbi ng'aba comedian ng'aba dancer bakirina ba waitress ba bouncer kwegamba tuli mu mbeera ya kubonaabona katubaddeko eri ate ne batuyita tujje tufune ku kasente batubeeko gye batubeeko batugamba naffe twebeereremu batubeereremu batuweeyo ku kasente. Foxani abasuubiza sente omukulu Abitex bajo events bonna batugaye tujje wano saawa 5 nezizo zigenda kwera 6 ate amagye gatusazeeko batugamba tetuyingira munda simanya ate wololo doddo yisese simanya ate mbuwalala osegeera mulimu ebintu kati nga bintu byakweberera mutwagala naffe kweberera mbatuweeyo ku kawogo abantu ate bakyali bafa baganda baffe kuba batumanyi tubaddewo nga tubabeezaawo nobeera ku stage nogamba bajjo nkutumiddeko awo Babitex nkutumiddeko awo nobeera ng'obatumirako kugana bo basazeewo ne bagamba katuddizeeko ku bayimbi ku ba comedian kuba n'abazannya firimu kubano ba waitress ba bouncer bakirina bonna nga basazeewo batuwe bakoleki batuyite batuwe ne tugenza okulaba ate poliisi ekulaga nti ate mmwe temuyingira wano ko kati ffe tusaana tukoleki tubereko wano wabbali ate tugenza okulaba ne wabbali nawe era bateekawo ekimotoka kati ate nze ng'egye ntaddeko ekitalebaani nkiwa bagenda nakuleetayo era endala osegeera naye otugambye bajjo Abitex babayise tebannaba kutuuka era betulinze wano essaawa zino kubeera webagirayo batubapaba nga tulaba ekiddako naye kyemmanyi ate bwe bajja we batubapaba ate bana baye bayinza n'okubakwatirawo ne babayingiza ate munda zensonga ngezo kegamba kale teaching n'ekirala okiwalanya arcade ne boda Bobi Wine bamwagalako ko emabegakaawo bwe yadduka yalinnya boda bwe yagivaako yayingira arcade kyovulaba nti kati tebaagalira ddala arcade naki ani atankusumbuwa tebaagalira ddala arcade naki na boda munaye nze nka nsigadde amanya bampita Mad Fox Tata Kasujju omusajja omusirusiru gwe balagira okwasama ne gwe omusajja ataasama ne basama yenze omusajja atali anyanya na butungulu basiwole banyawo zemba lamusizaako naye tukyaliwo tukyakuumira ddala lwakuba ffe tulina obwesigwa era tukyabukuumye mpola sikyo batuyise batunyonyolemuko tubeerewoko batubuulire ekiri kitya batuweeyo ne ku kasente ng'omanyi kuba basajja bo balinamu ku kasente kaabwe ne bajja lagamba tubagala saawa 5 ku kalenda nitugana saa 5 tugenda zikwata era tuli atakitegedde kamu bona babimanyi n'abamu abatabitegedde tugezaako kuyisa ku mikutu egyaffe egya social media era abamu nkiwa bakyajja naye kati ate tugenza otutuuka wano tetunalabako ku bajje tetunalabako ku Abitex tetunalabako ku newspaper bonna tetunakubalabako naye nga batugenda bajje era bajjira wano bwetu bapaba ffe nga tulaba nga baba batubuulira naye nga kyemmanyi singa batuuka wano engeri bano abasajja batuleddeko gundi zino simanyi bakina bikyebo babiyita batyebyo bino paatulo ebyo kyemmanyi bayinza okubakwata ate nawe nebinyire babagamba ate muyingire mu mmoroka kati kiba kitusaze lwa tetugenda kufunamu lwa nsonga nga zino amanga boda na arcade senkubuule nze ndi comedian bampita Mad Fox Tata Kasujju omusajja omusirusiru e Uganda gwe balagira okwasama n'eggonjo basaasama ne baasama lwakuba leero siri mu muudu nti lwa nsonga nanaaba n'enkoowa akawunga saakalaba akapera k'okwasama kati essaawa zino olaba engeri gye sitaddeeko gundi airtime sinza ali obulungi ennyo kuba sina nagaasama nninda omukulu atukoleko singa wano wabeerawo akasente oba lina nga nkuwadde omutwalo sabula embaga nze nga nkutwala towakana. Okay, mukulu amanyago. Amanya gange bampita Original Lecturer. Original Lecturer okola mulimu. Ndi musajja muyimbi. Ba lecturer tebaba basomesa. Kisinziira nnyimba ky'omusomesa ayitira ne mu nnyimba. Akati lecturer ekite kikuleso wano nakulwa leero. Kindeese wano ndi musajja muzibe. Okuyimba kwe nali nkola ki? Kwe nali ndyamu. Nina omukyala n'abaana aba basatu. Covid tagenda kuggwa kati. Owulira? Kakati ffe tukole ki? Siina wendya, siina ki, nina omukyala, abaana basatu, Covid buli lunaku Covid, akawunge waffe ko tekatuukirayo ddala nze mbeera mu Wakiso. Wakiso side ki? Wakiso Kigoogwa. Temafuna kawunga. Yadde ne batugamba ne batukuŋŋaanya abazibe tugenda baleetere ki? Tebalina kye baatuleetera.
ndi musajja muyimbi buli lwembeera ku leediyo busungu bunnuma n'ennaku batufuulidde ddala abatalina makulu mu ggwanga naffe tuli bantu abazibe n'akayimba nkafulumiza kali wabba wakati kayimba ki bakayita mutufeeko gavumenti so tukubiremu kati so tuwemu akapera oligino lekikyala muzibe nze mpabula ebikulu ebinyiga omutima omutima meseji yange muluyimba luno mutufeeka ba gavumenti bajeti ezikolwa nti tubeemu mufeeyo nnyo gavumenti yaya mutufeeka ba gavumenti bajeti ezikolwa nti tubeemu mufeeyo nnyo pulo lecturer maliriza ekitundu ekinyiga kiri kimu abazibe b'amaaso n'abalema mutusudde mu bbanga pulaani ezitegekebwa enkulaakulana mu uganda lwaki mututadde mu bbanga naffe tuli bannayuganda tusobola okuza uganda temutusosola bannayuganda olw'okuba tetulaba tekitufuula tebatasoma abo abalema boolaba basobola okukola naawe by'otakola mutufeeka ba gavumenti kayimba abantu kabaabo konna bajja kulemerwa okkanoonya kakati ensonga endeese wano siina kyendi abaana aba omukyala mu nnyumba mwali siina mulabirizi sijja genda ku mbalaza kusabiriza olw'okuba ndi muzibe nga nina talanta yange naye muzeeyi atufeeko naffe atulowoozeeko naye ate ndabanga gwe atafunyemu kubanga ndaba muzeeyi waneyo naye ate miitingi yennyini tebaddeyo kati ogenda kukola otya ate kakati amawulire ki agasinga miitingi miitingi ki esinga amawulire waliwo babadde tebajja na kumanya naye kati nga bagenda kumanya ne Museveni mwennyini ategeere nti waliyo abazibe buli lwe boogera ku bintu abazibe tebatwogerako kati bagamba ebyokulonda nti tugenda kulonda naffe tuli bantu era tulonda naye bagamba kulondera simanyi ku kompyuta simanyi ku TV kati hanze atalaba ngenda londa nti ambulira amusebo owamawulire simanyi muzeeyi bwe bubaka bwange obundeese n'abayimbi bennyini bakole ki batufeeko owulira waliwo omusajja nga Bobi Wine omusajja gwensinga okumatira nakuba oluyimba baluyita baagala afudde omusajja Bobi Wine yajja mu kuziika kwa Master Blaster n'apakira emmotoka amafuta ne zijjula ne zikoma wa Bobi Wine naye nga byonna tubadde ne Master Blaster wali ku Edeni ng'alinga mulalu naye bwe yafa ssente zonna yazisomba akayimba era nakafulumya gyekali Bobi Wine atufeeka atulowoozeeko kuba muyimbi musajja asuubira okutukulembera naye kakati anaatukulembera tufudde bwe bagaba bagabira balaba Bobi Wine naye muyimbi munno eseeza naye takyakola kati ate saa zino Bobi Wine muyimbi munnange Bobi Wine ayawukana nange mubaka okubeera omubaka tekimujja omulimu gwe oguli official muyimbi omanyi kye bayita obubaka mbumanyi kitegeeza kisebo nti omutuma n'akutuusizaayo ensonga kati musangewa eno ye chance Bobi Wine sebo gye tuli abazibe mutufeeko naffe mutulowoozeeko muleme tusundika eri buli ssaawa kuba ffe tukyasinza okubanga tuli bubi nnyo omulema omulaba omulema yeewalula asobola n'okulaba nti nkono kamusabe owulira naye ffe abazibe obeera awo booti nga kisiikirize tomanya akuyiseeko anaakuwa tomanya ataakuwe owulira yensonga yange toyanza nnyo sebo mukulu so tubuli amanyako tubulye n'embeera eri wano essaawa zino amanya n'eddoboozi bampita Edi Sweet okola ndi muyimbi ndi waragara oli muyimbi waraga Edi Sweet ki ekikulese wano olwaleero kindeese wano maani babajjo ne Abitex batuyise Abitex omuwa ekitiibwa pulezidenti waffe ow'abayimbi yatuyise n'atukunga naye essaawa zino naye kennyini taliiwo naye poliisi eri mutugobawo because tuli mu kadde ka covid yabayise nga mulamu aki ogubayisiza wano olwaleero omulamu ogwatuyisisa okulaba nga tudda ku mpewo naffe tutandika okuba nga tuyimba kwanza okuyimba ye maama ye taata ye mmere gyendya ekintu ky'okuyimba batugamba essaawa zino eno gavumenti ekkiriza kuŋŋaana olw'engeri yogezaako okutangira obulwadde bwa covid ate mmwe mulinganga kye muli mu kusaba essaawa zino ati munaye mukama wo wakuyita ye olinda kyakutegekedde n'olaba oba wanabawo space distancing oba ki ng'olina just mukama wo akuyise n'olaba embeera wene tusobola okukola social distancing bivule ngamba kati leero mu meeting gye batuganye tubadde tusobola okukola meeting bagiganye poliisi egiguddemu mbadde manyi abakulu tebannatuuka butuusi bagiganye ng'abakulu tebannatuuka batukulembera kati mugenda kukola mutya
era tetulina kyakukola wabula okusaba President Museveni nti n'abayimbi bate nabo bantu tuyimirizaawo abantu bangi tuyimirizaawo mwe bannamawulire abasaka entertainment tuyimirizaawo abapolisa tuyimirizaawo ababbaana tuyimirizaawo abantu bangi nnyo abali akuyimba naye okulaba nga ssaawa zino eno tetukyakola kitegeeza ne famire zaffe ezimu tezijja kulya. Mukulu amanyago Wampisa omusajja akyasize omubi mu Uganda muyite minisita wabyo oba meya wabi abangi bamanyi nga meya wababi. Meya ki ekikolesa wano olunaku lwaleero? Ekindese olunaku lwaleero tubaye tulinayo mitingi yaffe eyaffe abayimbi ne bapromota naye ate tugenza okusaanya ensasage y'amaanyi ne batugaana okuyingira okuteesa ku bintu byaffe tulabe muno tutambudde tutya. Kiki mbadde muzo oteesaako nsonga ki enkulu gye mbadde mugenda oteesaako olwaleero? Ensonga enkulu gye tubaddeko okuteesaako tubaddewo mu buno obudde obwa covid nga tukyakola ebivu tetukyakuba babigala ensonga eyaffe gye tubadde tuteesaako tubaddewo tutya. Naye abayimbi temulaba nga muba mwanguye nnyo okusaba baggula nga n'abakeddi bennyini bakyakaaba tebannaba baggula? Nanti wadde twanguye naye tetulina bwe tuliira. Senga gavumenti etukwata mu nsawo nekola ki netutaasa netuwaayo kasente netuwaayo kasente nga ffe abayimbi kubanga bategeera ebivulu babigala kyandibadde oke. Soka essaawa zino kyemusaba kubakwatira sente nga abayimbi bazibawe? Kati olwaleero kati olaba nze kati nze waliwo abayimbi aba wansi n'abawaggulu. Oli waawa? Nze kale ndi wa wansi nnyo naye ate aba wansi nnyo be basinze okukola ki okukosebwa ennyo okusinga abayimbi abawa waggulu. Lwaki weyita muyimbi wa wansi nnyo? Ate nze lwakuba kati sinza kweyitawo waggulu sijja kuba tebamanyi nnyo nga oba bebekulu oba ki ekitegedde. Naye ate teri atamanyi meya wabi mu Uganda. Bwekiri naye ate kali kitegeeza oli w'amaanyi tosobola kweyita wa wansi. Era ndi w'amaanyi naye waliwo grade gy'obeerako kati ng'oli bwajja osobola okuyingira naawe ku mulyango bwe yatuganye ne kati nze baŋŋaanye okuyingira. Kali ki ekiddako okuva wano eno bwe muva wano eno nga meeting tebaddewo ki ekiddako? Nze ngenda kweddira ewange ntuule sina kyenzizaako. Tolina kyogenda kukolawo? Meya eddembe lyogenda lireka balirinnyirire bwe bati. Owaayi ate nkole ki mbakwate? Owaayi bano bakulu bannaffe batusinga kyebasalawo kyekyo. Meya nkusaba just oba abawagizi b'obubaka obusembayo ndowooza. Bananga abawagizi bannaffe wadde ebivulu babigala ne tukyaliwo tujja ke banaabita tujja bongera obupya obulala gye buli temuggwamu maanyi wabula babiteera bati njagala muyiike mu bungi mulaba okatabaga meya wababi oba minisita wababi ali wano saba mujje mu bungi mutuwagire kubanga bye tulina byokya. Meya waliyo omuntu aliyo ng'akumanyi naye nga tamanyi kayimbako so tuyimbiramu ku buyimbawo? Waliwo akayimba kasooka bakayita bata? Bakayita Kampala si bizimbe. So tukuwemu Kampala si bizimbe butobiboyimanya tulina okukazana nateera bizibu nnyo wotoweera n'enjala osobola ogisula. Kampala si bizimbe butobiboyimanya tulina okukazana ateera nga bizibu nnyo wotoweera n'enjala osobola ogisula. 12 Numbasite Kampala. Pulo tulina tukube akalala kamu tutekale bakube akalala tukolera mere natulo mukulu na muto biva muntu yo njagala omanye seno lutalo ate manya kino tera giwangula naye tukolera mere natulo mukulu na muto biva muntu yo. Biggest man. Yeah, big up. Kale yeah. Alright. Oyo meya wababi gwe tubadde naye essaawa zino tuli wano mu maaso ga kalenda Makindye ng'era embeera eri wano abayimbi ne bapromota abadde bagezezaako okubanga bategeka olukuŋŋaana lwabwe bagezeko okubanga basala empende engeri gye bagenda osurvivingamu kubanga bamaze almost kati emyezi gigenda 4 nga tebakola so babadde baze wano eno bagezeeko okubanga bakubaganya ebirowoozo ku ngeri ki gye basobola okubanga basobola okweyamba mwawula embeera nga bwegyayo essaawa zinene abayimbi abaliwo bakyali baalubatu n'omukulu eyabadde ayisa olukiiko lunene Abitex
tetunamulabako ne bajjo naye nga tusuubira nti obudde bonna bagenda tuuka naye nga poliisi nga bw'ogiraba eyiriddwa mu bungi era nga kirabika nga olukiiko luno terugenda kukkirizibwa kubaawo musigaleeko mubeereko tulabe embeera nga bwegenda otambula olunaku lwa leero Nambarige amanya gange oli ku munno. So tuliye kumanya go papa n'ekikuleso wano. Amanya gange bampita producer Peterson. Producer w'abayimbi nga Gravity Omutujju. Tubadde tuze wano okulaba ku mbeera ebivulu babiggulawo ddi Bajo Events ne Abitex babadde basazeewo tukwatagane twogeremuko tulabe gavumenti etuyambye etya ekintu ekigulawo ddi because entertainment field abaana basusse okubeera enjala. Aba entertainment yes mukaba naye eggwanga lyonna liri ku mugala abakedi tebannabaggula ababoda tebakola so ndowooza mulinga ndabanga abanguye okuvaayo kaaba. Tulinga nga abanguye okuvaayo kaaba naye singa omwana wo abadde akola ku nayikonto nayikonto n'esika nga tekyaleeta mazzi nga yabadde asomba ebidomola oba okitegeera singa ebidomola ebyo biba tekyaleeta mazzi golowooza ogenda sustaining for how long kiba kitegeeza ogenda kufuuka mubbi kufuuka kintu kiralalala. Naye kati okusinziira ku ndaba yange ndabanga meeting etagenda bbaayo. Meeting yo tuyinza obutasobola gituukiriza because gavumenti ebadde esindise abasirikale bagistopinge ng'era bw'omanyi embeera z'ennaku zino. Meeting eno teyabadde mu mateeka lwaki abasirikale bayise mu bungi wano? Ebeera mu mateeka naye nga bw'omanyi gavumenti y'omusajja ono buli walaba abantu abangi yeekengera naye nga effe nze nga Peterson wa Redemption Studio nkakasa bakyali bange musituke mujje twogere bwe baba tulemesezza okukola meeting eziri calm tugenda kwogerera ku WhatsApp, Facebook, Twitter message tujja giyisaamu era tujja connectinga n'emikutu gya TV nga zino. Okay. Peterson ani ogambye Abitex ne Bajo bayise meeting eno nga bwe tebannalabikako wano weebali lwakuba tebasobola kuvaayo kubanga okimanyi we bavaayo Shuwadde bwe essaawa zino n'afubutukayo bw'ati bamukwatira obimanyi Uganda olinga atagimanyi obadde obeera bweru wakomawo ddi mbaddemu Uganda ogimanyi weebali era balaba buli kimu bakiraba webali waneeno wenyini wetuli ensonga lwaki buli musirikale gwolaba atunuulira ati baba mubawadde kifaananyi nti bwe mulabirako ono. kati ki ekiddako meeting egaanye ki ekiddako kati mugenda kukola naye nga information tujja giyisa ku WhatsApp, YouTube n'ebisigadde bantu balina okumanya abantu balina okumanya ate abantu balina okulya tetugenda bonaabona mu mbeera bweti tulina okwerwanako. Kati bw'oba kaki abaproducer banno n'abayimbi abali eyo abatabadde wano eno olunaku lwa leero? Tenyinza owa bakyali bange baproducer n'abayimbi tusooke tubeere bakkakkamu nekyatuyiga okusevinga tukwate mpola buli nsonga naye nga nkimanyi Mukama Katonda ensonga ajja ziggusa kitiibwa kimuddire. Webale nnyo Peterson. Amiina. Alright. Tukole? amaduuka bali mugaggula zaakedi zennyini abantu batandise okukola so kino ekirwadde tusobola okukola ki okukigumira nga bwe tulina abantu bagumidde siriimu ebifuba malaria n'ebirwadde ebirala ne kansa nakyo kirwadde tusobola okukigumira ne tufuna engeri ate gye tukola ki tusobola okubeera nakyo nga twambala masiki eno nga bwogiraba nga tukipinga social distance n'ebintu ebirala bade tuze kwogeramu nga so kati embeera yeyo
n'omusajja bwasazeeko mumulaba batujoze nnyo naye era nga okuddako abakunze olukuŋŋaana bennyini sinnabalaba emimu emikulu gyetwatunuulidde oba gyetwagobereyamante sinnamulabako n'abalala nga bebabadde naye nze ndi redi kuba guno mulimu gwange mwana tojja kundabate nga nwanirira bakeegi oba bamulimu mulala nokuosirina kulwanirira guno amasomero waliwo yagamba mwami Gasumba yagamba basoke baliko abatamiivu baffe bali baana bato kitegeera fe abanoonya sente tubawa kale embeera yeeyo naye ngera kijja kuggwa omu ne mutuuka maneja wo janze wano yeetoloddemu dakika 2 n'agifa tezigenda kudduka ngenda beerawo se abaka bapromota abalawe batagira oli batubiroze nnyo sewa mwogereko eby'eggwanga olukuŋŋaana balusazizanga ekyakula naye katulira tubeerawo tubeerawo abakulembeze bamwe baliwo abali mu kizikiri abakulembeze katubalinde esinga obukulu kiye kintu kino ffe ng'abakiise bammwe tugezaako nyo okulaba nti tutegeeza gavumenti nti obulwadde bweyogerako buyinza okuba mu Amerika gye buli ne mu nsi yonna tubuulira gye buli naye tetulowooza nti atleast yalibadde ekkiriza abantu abamu okusobola okweyiyiza sente zaabwe kubanga omuyimbi asobola okuyimbira wonna waaba asobodde okukola okubeera n'ekyokubiri ebibiina ebigabi by'obuyambi byatuwa ssente ng'eggwanga nga mubimu ku bitundu oba ebibinja ebirina okuyambibwako birina kuba ebibinja katika bino ebyabayimbi kubanga tumanyi bulungi nti emirimu gyabwe gyakosebwa omuyimbi alina kuyimbira mu thiyeta mu bisaawe mu zihoono ezikumaliramu abantu n'emikolo ebisaawe obigadde olwo ozigadde abayimbi n'obaggalawo so tulowooza nti pulezidenti w'eggwanga nga bwe tugamba tulina okuba nga owuliriza abantu bano mu ggwanga yonna mwalibadde abayimbi nabo mubawa kasente bakwateyo kasente temubba mwekka abasajja abali mu gavumenti abakutte sente zino eza covid temuzitwala mwekka palamenti twabawa sente twabawa sente ebiliyoni ezibirina mu 19 tulowooza biliyoni 419 musobola okujjako sente zonna zemusobodde nemuwa ekibiina ekikukanya abayimbi ne basobola okufuna sente ne beerabirira mu maka gaabwe abayimbi nagwo mulimu era kyenjagala okutegeeza gavumenti
olwaleero meeting eno ebadde egenda okubeerayo gavumenti gyeyagadde okusuula olw'okuyimiriza fekulwafe abamu tulowooza nti yali balese abayimbi nabo ne beetereeza ne beetunulamu ne balaba engeri gye bayinza okuba omulanga okulaba nga bafuna obuyambi ebibiina ebigabiri obuyambi ebiri ebisobola okuyamba abayimbi basobola okufuna ssente ezo kati bwebalemesa okutuula mu lukiiko lwe babadde bagenda okutuulamu baba tebagenda kufuna nga bwolaba pulezidenti lwotuula ne kabineti zo ne muteesa n'abayimbi basobola okutuula nabo ne bateesa so baleke basobole okuyiiya engeri gye bagenda okufunamu ssente ensi yonna yakitegedde nti temuli willing kugulawo ggwanga emyezi egijja kumpi 10 kati olowooza ababadde bayimba nga bafunamu ssente banaaweerera muki abaana baabwe ssente banaazijjawa banaayawa abamu baabano bazibe ekyokulala wonaleko n'ensonga y'ebyokulonda batunyigiriza nnyo kati ngenda kulonda ntya ekyo tujja kyogerako naye olwaleero tutuze kwogera ku nsonga y'abayimbi so ndowooza nti ekyo kyalibadde kintu kyangu nnyo netwogera ne abakulu netulaba nga basobola yabagambye tumukkiriza nga wetegeekategeeka kikiwonde wali azzekola lutalo tuze kwogereganya tumanye tolowooza nti poliisi be bakulembeze bokka balibakase era olabye mbadde mpitawo abantu tebandaajanira nzigenda bensoma so bwe nzitegeera nabo baba bagenzekera oluusi ebintu ebingi etufula ebizibu ate bye biba bisinga so bano bantu noobereganye nabo balina olukiiko olubafunga mutuule mulabe design bayinza okusisinkanira bannaabwe kubanga era mumanyi bulungi nti meeting ezimu babadde bazikola gavumenti ebadde etuuza meeting nenammwe mubiri etuuza meeting nga poliisi era nammwe wano muliwo mu mbeera gye mulaba so mutuule nabo bwe bukulembeze so kujjanga poliisi buli kaseera kifuba n'oteekawo ekifuba abantu balina wadde ejjinja wadde so mukakkane mutuule n'abasajja mulabe nga bitambula kalenda kifo kigazi musobola okubagamba mwewa amabanga mita 22 ne bateesa ne bamala ne bavaawo basobola okulabira obulamu busasulwako tebafuna Banje tukuri. Yes, bukan ini apa ini? Zibadde nze kumanya kigenda mu maaso kuba embeera si nnungi so kyemanyi buli muntu alina okunoonya kati fenna tunoonya kumanya kigenda mu maaso lwakuba tebatutukiriza kuyingira simanyi lwaki batubaye simanyi kiri munda kyekisinza okunakali kale njagala nnyo mmanye ekiri munda n'ekigenda mu maaso kyekiddako tuddamu kukola kyemanyi buli muntu saawa eno kyalagalira kuba covid twayize omwefuluma okuteekako masiki ndaba mu ngalo kati covid bw'ataggwewo ngaobulwadde obulala kitegeeza tugenda kufira muntu Gabowa nammwe abayimbi temugamba
music yasinga amasomero kozi n'amasomero tebannagagula. Nze nganze neyogerako nganze kitegeera kyokuyimba bwe kuba kuyambaze n'abaana bano bakati naye tebasoma okitegeera so byonna tubyetaaga kuba izanoonya ssente abaana bagende okusoma ebasi ina ssente abaana tebagenda kusoma ebasi koza abaana tebagenda kusoma buli muntu saawe neyeetaaga kukola covid tumutegekerege bandi tetumanyi lwagenda kuggwa banaamala emyaka bakulu batubeera mu nju twagala kuvayo eyagala kuvayo biki sina byakwogera nze njagala kumanya kigenda mu maaso kuddamu byokola kyekindeese tewali kirala kadde nzija mu miitingi ndabe bye boogerako ekitegeero kubanga olwedde covid waali tagenda kuvaawo omukyalo gwanaamala emyaka ng'esatu yes covid twamutegedde waali nga sirina kumanya twekuuma tutya covid ng'obulwadde bulala nga sirikuga bulwadde bungi nnyo obutta abantu saawa kyogamba endwadde zonna zaaweddeyo abantu covid yekka yandimusisaawa nze kyembadde nziza okumanya oba meeting esalawo ki ekitegeera kyekibadde kindesera kuba batuganya okuyingira kyogaa gwe sekita yamwe tefiiriddwako ey'endongo ate nga lwaki tefiirwa ate singa tetufiiriddwa naalibadde no nakiwano ngamba pulezidenti agifuddeeko ayogera birala mwe taba adressingako ab'endongo kirabika tanatufaako ndooza takimanyi nti ffenaffe tulina kyetwongera ku ggwanga ndooza pulezidenti takimanyi naye nga tulina kinene nnyo tulina abantu betulabirira nga nze omuntu omunyinza okubaako abantu nga 10 nga bonna bali mabega wange nze nyina obbalabirira tulina abantu betukozesa abaana abasunyi ba gita abakubi ba drive abakola posters so bantu bangi nnyo abali mabega waffe abafuna kuffe bwe tuba tetukola kitegeeza bonna bakola ki bali wansi tebalina kyakulya so katumbabeezaawo mutya embeera mbi buli muntu saawe nanoonya kyakulya kitegeera yes buli omu aliwo kunoonya ndidde ki olunaku ne luziba nze kyensaba tuleke tukole covid twamutegedde tusobola omwekuuma tusobola okwegendereza ng'obulwadde obulala mukulembeze agamba temusobola kukola social distancing mu bbaala nga abantu bakubiddwa munabasobola kimenteyinga sebo kyemmanyi buli kimu kisoboka kati nga nze omuyimbi w'emikolo ate abantu b'emikolo babeera soba okitegeera omuntu ava eri bulungi n'anaaba mu ngalo ne bamuteera waya akatebe n'atuula scientific wedding tebakyakuyita ate balowooza bagigambako abantu bameka bantu 10 bantu 9 bantu 9 basobola okuddamu bagula omuyimbi so nga bwe guba mukolo kiba kisobokera ddala abantu okutuula nga tebeeriraanye mu mutima mulungi okitegeera zibadde nsaba batuleke tukole si ffeffeka sokola bezaako edi abavuzi ba booda okitegeera buli muntu saawa eno yeetaaga kukola tewali kati nze waffe endeje gyembeera sirabangayo wadde akawunga okitegeera ku kyalo kwonna nabuuza abantu bannaye wano waliwo akawunga ne bagamba nedda kitegeeza tebasobola tuliisa abantu tulina kwekolerera ne tukola ki ne tweriisa embeera gy'osanzeyo kutiisiza oyingira munda nza nti nze ntya emiggo emiggo titya nnyo bwoli bade manyi weewaddeyo okuba omulimu gwammwe nedda seeba omunaye nze sobola kwekalakaasa so mbadde manyi kale bya birungi tebiriimu buvuyo nti ffenna tusobola okukola ki okuyingira singa nategedde nti ffenna tetulina kugendayo era saaliisa
Ongambe mundu wajiza kugombolola atogirese. Atogirese. Kaino olwekyo mbabuulira wasigaza kabasitola ate emirimu gyanga batadde egyabala ekiddako bajja kitega kuba ne bano baganda baffe batugobaganya bo bali ku mulimu gwabwe bo bakolera babasasula omwezi buli mwezi kazibwe kakogerawo otya katonda yamanyi kuba tetukyakola naye batte emirimu gyaffe nga batejaba kuba geedi zijjudde biki bijjudde obutale bujjudde ate kakati tulowoozaako balowooza tukole ki batte emirimu gyaffe nabo baganda baffe kuba buli wa poliisi ali mukola mulimu gwe era buli musala gujja naye naye singa bamuyimiriza singa takusinga naye yekalakaasa tetujja kwekalakaasa tusepabuya kuteesa mukola ya mulimu gwaffe kyokka bwe ngenda mu labonita oba bwe ngenda ku Bati Valley simanya nti social distance wano kutuleko akatebe katulako amamawulire social distance zensonga social distance enokukolebwa ne musieka batuleke tukole naye nga ne palamenti etegeere balowooza ku mulimu gwabwe naye naffe tujja bagoba mirimu gyabwe singa tebate mulimu ebyange amamawulire bwetunula emabega wange ekifo kyekiri emabega bakiyita Kalenda guest house era nga olunaku lwalero abayimbi babadde bategekedde meeting abayimbi bapromota abacomedian babawunsa abantu bonna abafuna mu mulimu ogwa entertainment era nga meeting eno yabadde yayitiddwa omukulu Abitex ne Bajjo wabula olunaku lwalero tebalabiseeko waneeno wennyini wetuli poliisi yayiriddwa mu bungi era okuva ku makya bali waneeno nga bagezaako okulaba nga bakakkanya embeera era abayimbi tebakkiriziddwa kuyingira munda mu Kalenda guest house nga bwe mulabye era nga wabaddewo okusika omugwa wakati w'abayimbi ne poliisi nga bwe mugezezaako okulaba atugenda kubanga tugezaako okunoonyereza ku story eno tulabe gy'enaakoma era mwekumire ku muno temuvaako tugenda bantu bawa story eno wa gy'enaakoma mwebale nnyo mwebale ddala gambarige manya gange